break yingiza kufasi wano mwintro wano
ngeye mwereta abantu kati wano mu recording ebiri mu editing. Ate bandi evuddeko. It's gonna be amazing. Thank you very much. Yes. We have big class. Yeah, man. Miss if it's a must, otherwise you're gonna miss a lot. This is gonna be bloody. Big artist, good music, big everything, many songs, big hits. Karole Kasita, don't miss. Let's have a great time. It's gonna be amazing. Dano. Hey, wait. So, see you all. It's gonna be amazing. Muje, tugenda kwechanga, tugenda kunyumirwa. Omuyimbi ono ayimba bulungi, ayina hits nyingi, ayina emikwano mingi, abayimbi bagenda kubeerayo bangi. Man, can you miss? It's happening on this Friday. I was so good at Mesa. Kale. President. Kale, nguze mmezi. Nina abagoberezi abakule babayita batya bamuwa bebano bakalabala bab'emikolo era Kingston bakuba ekikono byo luwedde ate nga mu kikono kingi mulungi. So see you on Friday. Thank you. Mwebale muno.
getu Pole sana katika kulewa getu Nade wange kukutani baseka Kusimuka bila kukupanga metu So me say Nitire kukukwa kulitso Nitire kukukwa skimito Pata Karole Kasita, being a king, I suffer fly high like to the dance floor. No,
The 6 with the 6. Yeah, from my child. You want something? It's okay, yes, you go away with it. The intro. Joshua, PM way man. Put you down so they can. Joshua, chorus into sending the outro.
towards the end. Everybody's rocking me well. Then we get to the chorus. And then after that we enter. So are you trying to come first? After your wash. That's how you try. Okay, maybe stop it. Maybe stop it. That's not how you want it. First make her understand what she's saying. Sign up for you, what's so high. Hey, on my mom, I wish I 2 times, then I can't time it again. The chorus. Now I demonstrate and see how it sounds. Okay. Beginning yourself, what am I doing? I'm just standing there. I think I will be standing there. I mean, alone. Yeah, like, see, let's just go up stage. Yes, because everybody's rocking me. You can do breaks on it, but let me sing. Yes. So how are we going to Moto? That's the same key. Say
Very, very perfect, by the way. Karole Kasita. How gonna wait here with that? Tuli motoka ali mu nnyonyi. No, tuvuga motoka avuga car. He has blocked everywhere.
Atenze bondega. Jahugwa. Thank you very much. Chakabinyo karo. May Allah bless you. It's going to be amazing. It's going to be a good show. Thank you. Thank you. Tikanfuno musala ngulene tilega. Opachi? Eyo toni gyokyusa kimanye mama bwe buzibu bw'oleeta. Kabu yennyini. Bakalo wakyusa toni. Kalo yakyusa toni nage nagiwulira. Lyrics yazuulira. Yavvuunula. Olindeko kano kasambalanda. Embozi zonyumya zandireeta leenya olinga soomooza alinnya ku twiga oyogera soft atenze bwondeega kangula omusaala anfuna omusaala ngule nneetireega kaba ku mwoyo nneeti yalegera naye embozi gyeyotoni gyokyusa wewali wanzisi era yirindalamu Bashte bundeka. So awunootekamu katoni nga kagamba ki? Kalete mukalo. Kalete mu. Temutawa. Katono. Neta. Karo. Chusa manye mama bwe Mama sita. Leta mu. Bundekeze nine ensonyi baadamu. Awunogamba ki? Oh my baby Kwana tukudde mu muto. Nakala kayimba tukadde mu muto. Thank you. Toni gyakyusa kimanye mama bwe buzibu bwaleeta. Wabuzibu kyovu yaleeta. Just on wakavuyo. We shall find out. Bona agenda kuwa. Aba ekirala kibuuzo ki? President in brief. Badde nkusaba. Wallahi mbadde siri. Ekituleese wano kintu kitono nnyo. Atono yennyini yabireese. Kutegeeza abantu kubanga obulango bungi bwonna bwatuuse dda mu bantu babulina. Nze just kubajjukiza nti olunaku lutuuse lwakutaano luno Karole Kasita agenda atuyise atujjulire byonna byazatufumbira nga atuwako kamu nga kwotadde ne z'alubamu EP and all that. Ayina ennyimba singles and collabos zihitinze mu bantu oba okitegeera. So si muyimbi gwe tubuusabuusa nti kyagenda okutuwa tetukyekakasa. Kigenda kubeera kyakabi. Mujje tufunemu ku ssanyu nga tutuli wamu nze nammwe Karole n'abalala n'abano bannamawulire naye ku luno musasula ba blaza ya invitation atajifuna tajja ku luno musasule luno ab'amawulire please bandyagadde mubeeko engeri gye mugwa eri Sseruwale bayiteyo Kasawo please tubayisa abantu baffe wano tubaddemu olwali ne bakyali baffe naye nga bino biri serious omuyimbi ayimbira ddala oyo wa tabu see you on Friday. Saagala kuwa we batuukira ne space zonna muzokipayinze nga mbini yatuma some of you should retire. ogamba ffe abamawulire mwenna abali wano muna tufuneko ku face empya mwakatubuuza ebibuuzo mwakatubuuza tibaweddeku ngenda mu abayimbi abamu mu retiringe for real. mulekere abaana abalala naye mwe muba musooka kubanga esookera ddala ebibuuzo mutubuuzizza bingi ffe tukyalina okubeerawo mu directinga abaana naye abamawulira tu directinga otya ng'obavyuza muno kati olina kuvaawo nsaagala brand yo okubanga bookings ngezo okola mu first class wekimu kyonna ekityo okikola otya okubanga wazimba brand omanyi kati oba tomanyi ekyo ekibuuzo tevola bwekibuuzo gwomanyi ani amanyi omanyi oyinza okumpita ewo notanderawo red carpet kuyingirirako igwe oba onjooze nnyo bwe bityo bwe biba okitegedde abagenyi banjawulo abagenyi basiŋŋana abagenyi basiŋŋana oyo okimanyi kubanga ebbanga lyamanyidde limala tontwala nnyo mu bingi nze nkubuulidde gwe bwonkyaza ebitambaala byonna tobijja bye wali watereka
ebitambala byonna n'ateeka ku mmeeza okitegedde akimanyi lumu yayagala okuwikyaza nzije ndabeko ebintu bye amaliriza ntutte mote naye mitingi eggwere wano nemugate ebintusubirabi naye ate wali kyakola kangire nkyetereeza omusajja ono yansabira ku kaaba ono iba assalamu alaikum abayimbi